Agulumizibwenga nnyo Ayi Katonda, atenderezebwenga abwenga ekitiibwa, amawanga gonna n'ebitonde byonna bimusinzira mu butonzi bwe mwe yabitondera, kubanga bwe kyali lubereberye bw'atyo bwe yagereka kibe na kaakano emirembe n'emirembe, ddala ddala nga weewaawo. Nate era abantu ba Katonda abali mu nsi ye, nkomyewo nate era mu kuluŋŋamya mu lulimi n'enjogera yaalwo, mu butuufu ne mu buluŋŋamu, mu butereevu ne mu bugolokofu. Kale nno ntandise na kino. Abantu bangi abali ku lukalu luno abakozesa olulimi luno mu kwogera ne mu kuwulira, na kino ekigambo bakikozesa mu nsobi era n'amakulu balina ga nsobi. Si kituufu ggwe omwana w'omuntu okugamba nti ŋŋenze kutereeza bwa mwoyo. Tebuyina bwe bwali bukyami, newankubadde mu ekigambo mukozesa kiri nti Tereza Lubaale. Tebuyina bwe bwali bukyami. Gwe wakyama mu kulowooza ne mu kutegeera. Kyamazima bunoonye oba genda bukutereeze, gwe olina okutereera, so si bwo gwe obutereeze. Bwo tebuyina bwe bwakyamira, kubanga obw'omwoyo mpewo. Empewo ogenda gitereeza nga yakyamira wa? Gwe wakyama mu birowoozo ne mu kutegeera, mu kulaba ne mu kuwulira n'okyama. Kale noonya obw'omwoyo obwo abangi bamuyita Lubaale, bukutereeze gwe atateredde, osobole okufuna obutereevu, obuluŋŋamu n'obutuufu mu kumanya, mu kutegeera ne mu kukola by'olina okukola mu nsi eno eya nnyiniyo, abangi gwe batakyajjukira nti ensi erina nnyiniyo era yagibateekako ku lw'ekigendererwa ekikye. Kale nno ebintu bingi nnyo ab'emikwano, naye mwenna abaalaba omutimbagano gwaffe guno, mugweyunire nnyo bingi mugenda kubitegeera nga mumanya ebyo bye muwangadde temumanyi, nga ne bwe mubibuuza bakadde bammwe bangi tebabimanyi, wabula okubakambuwalira nga babagamba nti ebyo ffe tetwabimanya, naffe abaasooka tebaabitulaga. Naye Katonda atuleese abakkiriza Katonda obutereevu, tulambike obutuufu n'obuluŋŋamu mu njatula, mu ntegeera, mu nkola ne mu nteekateeka. Mbaagaliza nate neera okuluŋŋama kw'ekyo obulungi, emirembe gibeere nammwe ddala ddala.